mbadde njagala okubayigirizaayo bino ebintu. Civil disobedient. Mukole ring. Kati tugenze tetulina ring leader. Ekyo kintu kikulu nnyo. Tetulina communication. Nti omuntu communicating anti batulumbye. Mu kiseera kye mwesibidde mu mmotoka. Batulumbye temumanyi oba bagenda bakuba amasasi. Awo sinza bagamba nti mufuluma oba temufuluma. Naye bwe babanga mufulumye. Mukole kye bayita civil disobedient ring. Mwekwate bwe muti mwenna mugende ku ttaka. Flaga za Uganda zisigale nga ziri waggulu. Ekyo kyembakabirira. Apana kimbia paracho. Urja paracho. Todduka. Yes, todduka. Njagala okubategeeza. Abantu kizibu nnyo okuba omuntu ng'ogudde wansi nakkuba essasi. Mbadde sinnakirabako mu kwekalakaasa mu nsi yonna. Ate abulirwa kyagenda okukola n'atandika okwegayirira yimukawo. Naawe awo ofunira chance esobola okuteesa naye otukubira kyafende sirina mutawana. Ate naawe woyinza omukwatira okugulu. Bano bajja tuswaza. Mbakulisizaayo nnyo mu ggandalo lya weekend mukulike obwakedde kansubire nti ebintu byatambudde bulungi. Gwe yenna ayinamu obukosefu tukusabira Mukama Katonda asobole okubeera ng'osuuka. Nammwe ababuliddwako abammwe oba abafiiriddwako abaabwe Mukama Katonda agende mu maaso n'okuba nga abasaasira. Muli ku Yugi Update TV kwesinzidde okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange abali emitala w'amayanja mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Awo wennyini we tugenda okuba nga tutandikira ku katambi k'olabye. Ndowooza ba foot soldiers abategeka kye bayita protest vote. Ekyo ekintu tubadde tukibulamu nnyo. Era obwo obubaka wandibadde gwe mukwano gwange obutambuza busheyalinge busobole okutuuka ku buli foot soldier, ku buli yenna munnankyukakyuka, ku buli Munnayuganda. Waliwo kitwandiise strategic move n'okubeera organized n'okubeera uniform mu nsonga ezimu. Otubeera nga tunaggusa ensonga gye twagala okgenda nayo mu maaso mu kalulu kano akajja aka 2026. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti kino ekigambo ogenda kispreadinga kisaasaane eri buli munnankyukakyuka, eri buli foot soldier yenna. Oba okitegeera ekintu ekyo basobole okumanya enkola strategic move butya bwe bayinza okukwasaganyaamu ensonga zino. Zino ensonga si za kweyiwa bweyi n'ogamba nti kati tuli mu protest vote. Abannyonnyodde n'abagamba mulina okubeera ne gwe bayita ring leader, mulina okubeera n'omukulembeze abatwala, mulina okubeera n'omuntu abalabula for any occurrence, okubeera obwerinde, ne mubeera vigilant ku buli ekijja. Naye tewali kye mugenda kuggusa, kye mugenda kusucceedingamu nga temukoze oba nga temuli strategically organized. Temulina mbala, temulina pulaani y'ekyo kye mugendako. Ekyebuuzibwa mulina pulaani. Kino nno si kye kintu ekirina okwogerwako obwo kyetaaga okuspreadinga mu constituency zonna mu ggwanga lyonna omuli abantu abagenda okuba nga bateekawo enkyukakyuka. Mubeere ne organization ngeri uniform nga buli muntu amanye ekyokukola oba ekyokuzzaako. Kitegeeza ki? Mugenda kubeera nga muleetera balabe bammwe oba opponenti bammwe obunafu, okubeera weak gye muli. Kubanga wano wabaddewo ensonga yonna egwawo, ogenda okulaba nga abaana bonna bateekako 10. Ekyo ekintu nno kikyamu. Kitegeeza ki? Tuba tulina okunoonya embala empya egenda otutuusa ku ekyo kye twagala. Sharinga video eno, commentinga, likinga. Oli ku Yugi Update TV
wadde osinzira okuba nga otuwuliriza sigenda bongerayo nnyo wabula tugenda kuba nga tukomawo